Ekisooka njagala kusiima maama mukyala w'omugenzi Tamale Longiino yafa mu biseera eby'emabega naye maama ono n'asigaza abaana bamulekwa era yagala abaana asobodde okubaweerera ndowooza olw'emirimu gy'akola naye kyasinze okugamba okusimbako essira agoberedde nnyo ebya abantu bye bamugamba ba extension workers maama bannyumira. Neeyanziza nnyo maama okujja mu maka gaffe muno okutukyalirako. Amannya gange Nakalema Specioza Tamale. Ndi mukyala mulimi ate omulunzi. Nima emmwanyi n'ennaanansi n'ebitooke. Tulunda embizzi, ente n'enkoko olwakuba nti olwaleero enkoko teziriiwo naye tujja kuziddamu kubanga ennyumba zikyaliwo. Nafumbirwa mu maka muno mu 1973 nga lumu Septemba era neebaza Mukama nga mpezezza emyaka 5 nga ndi mu maka muno. Mukama yeebazibwe. Omwami wange nga tannafa twali tulina ettaka nga liweza yiika 24 era yiika ezo zonna zaasigalawo nga ziri wamu nga tatunzeeko yadde akajiiko. Kati bwe twatuula n'abaana bange ne tuteesa nti naffe ettaka titulisalamu tukolere wamu ng'abafamire. Era famire yaffe tugiyita St. Kizito Tamale Foundation mwe twegattira ng'ab'amaka gano. Tulimira wamu, tukungulira wamu, bwe tulunda ensolo yaffe tugaa nti eno yakuvaawo era tukkaanya mulundi gumu. Tuyina eddundiro ly'embizzi ziwerako embizzi enkulu tuyinako embizzi 20 n'ento ezikyali ku mabeere embizzi 40. Tuyina ente 6. Tusobodde okulimira ku yiika ezikunukkiriza yiika 8 okuli emmwanyi. Ate ekisigaddewo ekitundu kikyali ttale n'ekirala tulinako ennaanansi. Naye nga gye nvudde wange kati okutuuka wano okutandika okulunda embizzi twatandika n'embizzi emu. Embizzi eyo nezaala abaana. Embizzi emu wagijjawa? Embizzi eyo tuyina we twagigula omuyindi ali awo Kyanjale. Kati embizzi eyo neebeera nnungi nnyo netuzaalira abaana. Kati abaana abo ne tubalekawo ne tutandika okulunda embizzi ezo n'okutuusa kati. Naffe akazaaza embizzi 75 naye nga tusuubira omwaka okuggwako nti tujja kuba tuzaayiza embizzi 15 kubanga amawaka weegali. Kati buli kyana akabizi okatunda mmeka? Tukatunda emitwalo 2. Akamu. Kati ak'emyezi 2. Akogumu. Tetutunda kagumu kubanga buba tawaanya. Natandika kulya munno bw'akatwala kamusumbuwa n'agamba kana akabizi nga tikalya so nga kabadde tikanatuuka bbanga lyakulya yennyabo. Ofunamu otya? Okufuna kwange naddala mu mbizzi tusinga okufuna mu baana. Kubanga kati businga tufuna abaana abo 15 kitegeeza omwaka tugafuna obukadde 3 naye tetusobola kuteekamu miliyoni 15. Kati tujja kuba tufuna amagoba ga miliyoni nga 15 ate enkulu nga tetuzibaze. Ate enkulu buli eweze oluzaalo olwokubiri eba mu kilo 10 era tuziguza abakongo wano miliyoni 1.2. Emmwanyi zo zituyambye nnyo kubanga nga sinaba kugenda nnyo mu mutindo nga gwe ntuuseeko kati ze zannyamba okuweerera abaana bange. Omwana wange omuto eyali asembayo taata we yafa ng'ali mu P5 kati naye tutandika ogenda. Yasoma n'akomawo ono yeyogereko. Amannya gange nze Nalukwaga Agnes Sekitto ndi musawo nkolera Masaka Local Government nga nkolera Kyannamukaaka Health Center 4. Wasoma ki? Nasoma diploma in nursing. Nzisomye mu mmwanyi ze zibaweeredde. Emmwanyi ze zituweeredde era twebaza nnyo gavumenti yaffe eno. Kubanga ndaba Lukwago Bankima. Sekitto y'omwami. Ndi mukazi mufumbo. Awo. Waliwo n'omulala Nasali Roseti. Nze Kyakwera Mole era nga nakamaliriza certificate in midwifery.
certificate era wasomako ate ono yasoma biki banange nze nasoma kuwagira President Museveni ne mama Nabbanja era nze gyembeera yonna endulu nkuba ya mama Nabbanja ya Museveni President Museveni omutuleetera ewaffe era tuli basanyufu nnyo President Museveni talina waalaga mama Nabbanja tusaba Katonda amutukomezeewo ewaffe nze nasoma ebyo era ndi mobilizer wa NRM koona banna kale essanyu limbuganye okubeera mu famire eno nange bajjajja bange bankima so bwe nawulidde Lukwago nindaba nga ntuuse ewaka njagala okusiima okuwuliza omulanga gwa president ogwekwekulaakulanya kuba aludde nga abyogerako naye abantu abatabikoze bayomba naye ababikoze bafunyeemu njagala bannayuganda mwena olaba bwayanika emmwanyi azaanika ku tundubaale kino kitegeeza emmwanyi zisigala n'omutindo gwazo abalala ateeka mu ttaka era njagala kusiima manager wo ono ye manager wasoma ki manager wafuna training kati gwo mulimo gwo gwa maama wano tovaawo maama omuyita otya ye maama wakuzaala good kakati bannayuganda ekyokulabirako kirabise abantu basobolera ddala okuweerera abaana baabwe abantu basobolera ddala okugaggawala omuntu osobolera ddala obutabulwa mata gonywa omuntu osobola okubeerawo ng'oli Masakene ekyannamukaaga ate n'obeera ng'otunda kubanga akatale maama akatale kabulako embizi era tusaba busabi batuyunge ku katale okokugabira abantu embizi mu kitundu kyaffe eky'e Masaka kubanga tubeera n'embizi nga zizaaliddwa ne zibeerawo olumu ne tuzirunda ne zituuka ate kuliibwa ne tuzitunza ab'ennyama naye singa buli bantu bajja ne bafunako ku breed yaffe n'owuliriza ate n'abanga bw'afuna essente za PDM n'ajjako emitwalo gye 20 n'ajja wano n'agula ensigo n'agula ensigo basanyufu nnyo kubanga zikula ono n'omumpa mutwale kakumira ate ono atraininze bangi abalala